MC Morio UG Gemanya tukyaliwo wano ku The Buzz UG we tulimpola mpola okutusa ku updates zonna nga bwe zitambula ensonga nga bwe zitambula social media ekya buzzinga ku nsonga za Fred Kajubi Lumbuye blogger wa NUP tovaako ku The Buzz UG abali mu diaspora abali mu Turkey abali Oman abali UK mwe bali kyemukola kyamaanyi namwe obubaka bwamwe tuba tubufuna mwebali nnyo kubanga mutukufollowinga ku The Buzz UG genda ku Facebook page yaffe The Buzz osobola okubanga otufollowinga ojja kuba osobola okumanya ensonga nga bwe zitambula naddala mu entertainment current events sports n'ebirala bingi wanooka ffe tetu editinga wabula last week nga bwe mukimanyi nti ku Friday eya last week State Minister wa Foreign Affairs Okello Oryem yavayo naita ne press conference nakakasa nti by Saturday Saturday lunaku lwa leero ndi Saturday sawa 3 ez'okumakya Fred Kajubi Lumbuye ajja kuba atuuse mu ggwanga ne wenjogolera kati abantu bavuddeyo nga beebuuza kituufu omusajja ono mwali mu ggwanga oba tanatuuka. Waliwo ne ttiimu eyasindikibwa ekibiina kya National Unity Platform mutake basobole kubanga balwanirira Fred Kajubi Lumbuye ttiimu eyo yaliko Zake naye bagamba nti omusajja ndiba akyaliyo mu ggwanga lya Turkey nga basajja tebanamuleeta mu ggwanga Uganda wabula ebibuuzo bingi abantu beebuuza ebibuuzo Lumbuye akyali mulamu oba mufu so ebibuuzo bikyali bingi kuba tewali amukubyeko liiso abantu ne beebuuza mwali mu ggwanga bamafia bamutusiza mu ggwanga nga teri amanyi so ebibuuzo bikyaliwo naye era tukuleetedde omukugu osobola okubanga omanya ensonga zino nga bwe ziri nga bwe zitambula bino ebintu sibya kukeera ku makya n'ogamba nti nina omuntu gwenoonya no nti ngenda kugenda bugenzi mutake mukomyewo wano mu Uganda waliwo emitenda gy'olina okukola ate waliwo agreement eyina okusayiningibwa ne mukiriziganya amawanga abiri oyo omuntu nosobola kubanga omujjayo okumukomyawo wano mu ggwanga so nina omukugu gwenkuletedde tovaako ku The Buzz UG kirabika nti balina obukakafu nti Mr. Lumbuye bamuleeta airlines 3 it means nti bali bagala kubuzaabuza abantu ntanoonyeza yenna ajja getting confused so mwakaka ekyo kibawo mwaganya okola kye baagala mwe mutunudde Turkish Airlines ne Uganda Airlines ne Rwanda Air ne bakosa flight endala oba mtuse oba Nairobi oba Congo oba Sudan na mwisa kugondi ne bali kosa mu kumuleta wano so it is possible nti Lumbuye wali nenga tutumanye Uganda no okuvayo nereta kye tuita charge sheet inti koti ye Nakawa koti ya Buganda Road koti ya LDC yatoye order oba arrest warrant nga basaba nti baagala Lumbuye akwatibwe alete masoga koti nenga kina okuba nti kiri backed kiri supported nga kiwagiddwa ekiruta treaty oba agreement oba enkolagana eriwo ya signingibwa wakati w'ensi zombi ebbiri omuntu wanga omwagala obanga omwetaaga yazza omusange wammwe eri emitanda gyonna okuyitamu okumwetuusaako tomala gasindika ba mafia ne bamukwata kiifuyifu ne bamugwako ne bamuteeka mu gundi mu buutu y'emmotoka taki erina okwebuuza nti byagala okuvunaana mwami Lumbuye bwebanga bya bufuzi ate eno ochekenya kubanga mu international law kasabya nti biri political omuntu muzayo waabwe yava international community yabategeera dda mwabana Uganda nti muri ba bulimbi ethics integrity temwina kati kugamba ekyo kikwewuunyisiza ekyo no minister gamba nti tumuleeta obulimbi ne n'obutaba na mpisa ne buntu bulamu ye lifestyle